abalina obuyinza mumpulirize bulungi. Akabiriiti akagenda okukoleeza eggwanga lino mu abagenda okukakuma. Bwe muba temusobola kuyigira ku bituuse mu mawanga malala, tewaliiwo kintu kyonna kikkubya muntu ng'akuba eky'omunsiko. Ebibadde ennakawa olwaliro Calvin Kayanja alinnye mu paasi jjukira ono naye eyo sayidisi zeeyo agamba nti abaayi nedda abantu nange neerabiddeko olwaliro kati ebyalala sikusabangako kumuliza naye nkusaba olwaliro muweemu obudde gayono olumu ategeera ng'abasinga mutera okukiteeka mu comment section si bigambo byange just gye nkusaba subscribing mumala okulenga ka sharingireko muno mulimu sense y'amannyo vidiyo mpanvu nina mukunja atasera kyakoze olwaliro byonna muno. Olaba n'ente tebakyazikuba n'okwata emigo n'okuba abantu awatali musango n'okuba abantu emisana ttuku nga toswadde na kamera zinaakulaba zitya ku guno omulembe. Byonna bye mukuumye okumala ebbanga mugenda kubisaanyaawo mu kaseera katono bwe muba mulowooza nti okukuuma obuyinza mulina bukuumisa kifuba. N'okuba abantu nga kye mwakoze eggulu olw'okuba bali ne Bobi Wine, olw'okuba batambulira ku Bobi Wine, gwe n'okwata emigo n'okuba abaana b'abantu. Muwa abantu obudde obuzibu okudifendinga gavumenti yeno. Bannange musaasire omuntu anoonyeza Pulezidenti Museveni akalulu ku gurawundi. Bino byonna nga mubikola wakati mu butalowooza olw'okuba mulina obuyinza. Kye kikubya omuntu? Lowoozaamu kino ky'okola olwaleero kinannyonnyolwa kitya? Kubanga mu ababikola si mu abannyonnyola abantu, si mu abalina okwagazisa gavumenti abantu. Okola kasasiro wo n'okuba abantu mu kaseera kano nga Pulezidenti Museveni ayagala kalulu n'okuba abantu bbira mupango ono. Bannange mugenda kutuleetera obuzibu. Lino eggwanga singa litabanguka olwaleero nsingo zaffe ze zisooka okusalwako. Naye nga ffe be basalako ensingo sikeerangako kuba mwana wa muntu naye abantu mubaleetedde obusungu nga tebasobola kubafuna balina okunoonya abo be basobola okutuukako. Wamma ayagala okugenda ebweru kwata peni n'olupapula bampita Calvin Kayanja ewanga akasente kooteekamu nga visa ekuli mu ngalo. Neetaaga abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi kola ku bisaawe bya Nnyonyi Dubai. Abalenzi twetaaga 2 ku luno, abawala muli batono nnyo 7.5. Salale atandikira ku $1,400,000 paka ku $2,000,000 bweddu ng'ofunye obwa supervisor. Bakulisa bakusuza bakujjanjaba. Gwe noonyaako ku noti 7,6,7,6,21,55 oba noti 7,4,6,52,48 ogenda kuba onfuna butereevu. Lowoozaamu bino byokola mazima ddala. Awagira gavumenti n'oyo asiigira abantu ekifaananyi ekirungi ekya gavumenti anaayogera ki? Lwaki mutadde eggwanga mu kaseera akazibu? Lwaki mutadde abantu abannyonnyola n'abaagazisa gavumenti abantu akaseera akazibu? N'okuba omuntu ng'akuba ensolo. Bobi Wine bw'oba olaba ng'ali mu bumenyi bw'amateeka ki ekikubisa abalala tosobola kumwalesitinga nga ye n'omugyawo? Weetaaga kukuba na kukosa balala bonna abamwetoolodde okulaga eryanyi ly'olina ery'abantu. Mutima ki guno gwe musiiga ery'eggwanga? Bannange ekimala mulekeraawo okutuwa obudde obuzibu. Abantu bali kumpalaniraako kummwe gwe mukolera eyo abalina obuyinza abandiraze empisa abandyagazisizza abantu abandi bakuumye gains n'emirembe. Saasira omuntu ayambala yunifoomu y'NRM, saasira omuntu awagira Pulezidenti Museveni nga bino bye mukola bino bidifendingibwa bitya bino byogerebwako bitya okuleka okusiga obukyayi mu bantu. Mulekeraawo okuba abantu abatalina misango gye bakoze. Omuntu bw'aba akoze omusango mumukwate mumutwale mu mateeka avunaanibwe. Naye n'okuba abantu emisana ttuku mu kamera bino omuntu abinnyonnyola atya era abidifendinga atya? Musaasire abantu abawagira gavumenti eno mubawadde obudde obuzibu mubatadde mu kaseera akazibu olw'agakolobero ge mukoze. Right. Bannange ekibi kyogerwako lino eggwanga singa litabanguka olwaleero fe abasooka ku musaalaba. Naye nga siina gwe nakuba olw'obukyayi n'obusungu bwe butadde ku bantu. Mbagamba misana ttuku singa bino bye mukola kano ke kabiriiti ke mugenda okukola mutabangula eggwanga lino. Obusungu bugenda kujjula ku bantu bakoowa ebintu bino. N'okuba abantu embooko n'okuba abantu emigo ng'akuba ente nga n'ente tezikyakubwa. No, awo tetugenda kukkiriziganya. Pulezidenti Museveni teyalwana kukola bino. Mwenna bwe baayawulizaako ku buyinza bwe baawa obuyinza mukozese ku bwongo bwammwe.
eggwanga mugenda kuliteeka mu katyabaga. Waisu wa mfumbile na wana abali mukomera na wana abali magombe ulina mwaka nuna msepani aswawe Yasuwawi yenakawa Walisha misana mbanga tusabe Wateka yami kone vitu wamba mungu Abatupinga basuname Kukuembe yako bakwenere Neni ale mwekwebere Abeni yupito wangule Neni ale mwaswebere Neni yupike wangule Abakasa na tuwangule Abamani yubakwebere Wabakone sangule Wabwete eyakubye Dani Magic buli eyakutte kibooko nakuba ku Kyagulanyi Ssentamu neyamwegezezaamu tugenda kukunoonya si kukunoonya kukusiba si kukunoonya kukukuba tugenda kukulabisa era abamu wenyogera bino byonna abamu ku mitimbagano kwebali mwamukubye mwebale. Thank you so much. Katubalabise tunoonya family yammwe abaana oyina bameka basomerawa bawangalira batwabafunye uniform zammwe twazizuumize ne tuzifuna amannya gaabwe. Oyina abakyala bameka oyina yake balinga mukyala wabadde takimanyi tugenda kukaleeta konna abasirikale bonna abeetabye mu kintu ekyo bagamba tugenda kubafuna mwenna era ebifaananyi ebimu enjogerera nga biri ku mitimbagano egy'abasirikale abasobodde abagezi n'okulaba nti munange bakuba Kyagulanyi Ssentamu n'abawagizi be era owuliriza tebakomye ku ekyo ne bagamba Simon Byabakama akwera akakiiko k'ebyokulonda bamaze okumugamba nti naawe tugenda kukuyisaamu eggaali wobanga oganye okuwulira bye tukugamba ffe bafuutu soja tugenda kukuyisaamu eggaali wamma tugenda kukuyisaamu eggaali naawe tugenda kukola kyekimu tunoonya famire yo abaana bamunoonyeza mwabirabye abaana babanoonyeza famire ye wenjogerera yonna abaana bali 5 n'omukyala kuva ku first born paka ku last born owa Simon Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda bamutadde dda ku mitimbagano mwabirabye abo baana b'NUP bagamba guggwa 00 wakati nga Electoral Commission efulumiza alipoota we bategeddeyo nti kati mutandise ekyo bafulumiza alipoota nga bategeeza bagamba tekyabadde bwe kityo bategeeza bagamba Kyagulanyi Ssentamu Robert yabadde akampeininga ng'ali ggulu ennaku z'omwezi badde 6 omwezi gwa Desemba omwaka 2025 esabbiiti ewedde era Electoral Commission entegeeza gamba nti twakoze okunoonyereza lwaki bano abasirikale
balemedde okukwatagana ne Kyagulanyi Ssentamu. Electoral Commission twakoze okunoonyereza okwaffe mu mbeera yonna. Bategeeza bagamba nti ono Kyagulanyi Ssentamu bamuwa ruutu ey'okuyitamu. Abajega mugamba nti yita wano. Nga yaako ayita walala. Wakati nga batudde meeting ey'amaanyi eya presidential candidates okulaba nti ne poliisi wakati nga boogera ku bigambo ebifaayo mpola bategeeza bagamba nti Kyagulanyi Ssentamu waliwo bafuutu soja nabo bagenda balumba abasirikale nga babakuba. Era Electoral Commission etegeeza gamba nti Uganda according to electoral laws amateeka gatukugira okukuba police era babagamba nti kyonna kyemufunye kyonna nga mumina n'obujulizi mubuleete obujulizi obulaga nti babakubye abaana ababuproducinze ne babuteeka ku mitimbagano ne babulaba ne bagamba nti nedda ise etegeeza egamba nti mukwano mmwe mujeemera amateeka. Kyagulanyi ne banne bajeemedde amateeka mu mbeera yonna. Kaakati nno abaana banekaba muli seefu Zambali munamumpera ku kaluwa nansana eyo kanaba ku mukolo gwa Zambali blesi y'omukasi kanaba ku mukolo gwa Shabibu Malembe Zambali muwanikire engabe wabira ku Zambali bwoti naye nabo babatuloga mulezi mwana wazza mulungi gumu naye tufuukidde ekizibu Presidenti Yoweri Munaga kyatuuse